إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. بارك الله فيكم. نتيتكم يوه نوكوا نكولا ebimuku bibuuzo byammwe barakallahu fikum bimwabuuzizza biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tawfiq biidhnillah tubyanukule wifqa alkitabi wassunna ala fahmi salafina as-salih ridwanullahi alayhim ajma'in wa barakallahu fikum. Naam, ekibuzo ekisooka ono munnafu abuuza nti kiri kitya okusalira nabbi sallallahu alayhi wasallam nga khatibu amwogeddeko mu juma. Okiwulidde nga khatibu amwogeddeko mu juma, makulu omuwulize oba khatibu gamba ayogedde ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Okiwulidde kati ffe aba mustami'un abawuliriza, okiwulidde bama'mumin kugamba abagoberezi abaffe kiri kityawo tukola tutya, tumusalira oba tetumusalira. Okwanukulawo billahi tawfiqi barakallahu fikum nti omubaka bwayogerwako sallallahu alayhi wasallam tumusalira alayhi salatu wassalam. Newaba ayogeddwako mu juma biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tumusabira nabbi sallallahu alayhi wasallama, ate nga buli omu amusabira ku lulwe mpola mpola, so si kubeera nga bali aboononefu abashia, okiwulidde abawoggana Allahumma salli alayhi nga balimba nnyeni nga babuzaabuza. Aye si enkola barakallahu fikum, naye nga buli omu ajja kumusabira ku lulwe oba ajja musalira ku lulwe owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa in kana tuli mu juma. Okiwulidde bulungi, naye era omuntu amusabira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum. Naam, abuuza ekyokubiri n'agamba nti khatibu bw'aba atuddemu oluvannyuma lwa khutuba esooka twogera ki? Kubanga kagamba abamu basituka simanyi ne bajira ne basaba simanyi biki bwe batyo bw'ati bw'agamba barakallahu fikum. Almuhimu nti khatibu bw'ayimiriramu bw'atuulamu wakati wa al-khutubatain, khutuba ez'emirundi ebiri, okiwulidde tewaliiwo bigambo biryawo byankukunala oba byankalakkalira nti byava ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti oba byava ku basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nti ebigambo bye bino. Okiwulidde bulungi. Wabula baulama bajitahada nga balaba nti awo kabeera kaseera kakusaba, okiwulidde bulungi, omuddu wa ddembe okusaba byaba yagadde, okiwulidde, min khayri dunya wal akhirah, mu birungi eby'emirundi ebiri
okiwulidde eby'edduniya n'ebyakhira. Ate okusaba ekikulu kya byonna nti kasita tekubeeramu qatiyatu rahim, okiwulidde okutulawo oluganda oba kwegamba okusaba mimma harrama Allah, mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziyiza, oba okusaba ebitasoboka, okiwulidde bulungi, oba okusaba ebitasoboka, okiwulidde. Naye bw'obeera ng'otambulidde ku mateeka osaba Allah subhanahu wa ta'ala, awo mu kaseera ako byobeera oyagadde. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Kati okusaba kwo abamanyi abakugamba bakujjawa? Abamanyi abakugamba bakujja mu bumu ku bujulizi, okiwulidde bulungi, obwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, kuba yatugamba nti naddala hadithi egamba nti ku lunaku lw'ejjuma mulimu essaawa oba ekiseera ng'omuddu omukkiriza bw'akwatagana nakyo n'akiteeba kugamba ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu oyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula. N'olwekyo awo ne wabeerawo okugaziwamukko wakati mbamanyi kaseera kyako nabbi kagamba sallallahu alayhi wasallam, abamu nga balaba nti kaseera ka imaamu wayingirira mu muzikiti paka ng'esswala ewedde, era ng'ekigambo ekyo nakyo kiriko obujulizi obwakyo, era nga waliwo abakigamba bangi biidhinillah, ne mbamanyi baffe abanene, ne mbakulembera, ne mbamu ku basahaba nga Abu Musa al-Ash'ari, okiwulidde, radiyallahu anhu, okiwulidde. Saatul ijaba ya yaumul jumu'a agiraga ng'agamba nti kugamba ma baina dukhuli al-imami ila nihayati as-salah, okiwulidde. Ate nga ekyafaayo ekyo kiri mu Muslimu, athari ye eri Muslimu, barakallahu fikum. N'abalala mubamanyi, okiwulidde, n'abalala mubamanyi awo bagamba ekigambo ekyo. Kakati abamu abalala kati nga Abdullah ibn Salam ne Abu Huraira nga balaba nti gundi essaawa eyo oba ekiseera ekyo kiri eri oluvannyuma lwa asiri, okiwulidde, oluvannyuma lwa asiri, era bangi ku bamanyi nabo ne bakiraba. Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala alaba nti akaseera ke kali akasooka ke kasinga amaanyi, amakulu imaamu wayingirira paka esswala y'ejjuma weenaggwera, okiwulidde. Kati ate bamashekhe abalala nga ndoza Ibn Baz baserabidde n'abalala bangi, okiwulidde, nga balaba nti akaseera ka asiri eri oluvannyuma lwa asiri, okiwulidde. Kakati ndoza yali Sheikh Ibn Baz rahimahullah oba Uthaymin, omu ku babiri, n'abamanyi abalala nga balaga nti ebiseera eby'emirundi ebiri byombi biriko obujulizi. Ate ow'ekitiibwa nabbaffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga yabikoonako, okiwulidde, ebiseera ebyo eby'emirundi ebiri, kati ng'atulaga nti kwegamba biseera byakwanukulira mu dduwa, biseera byakwanukulira mu dduwa. Kati ne kibeera nti omuddu kwegamba nga batukubiriza abamanyi baffe nti ebiseera byonna tubikozese, bino tubikozese, ne biri tubikozese, tusobole okufuna obulungi, kuba tuli beetaavu ewa Allah subhanahu wa ta'ala, okiwulidde. Kati biri nabyo biriko nassu nga byanukulirwako okusaba, ne bino nabyo biriko nassu nga byanukulirwako okusaba. Kati byombi tubikozese tubeere nga tuganyirwamu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tumusabye ajja twanukula owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Naye nga nti wakati awo wekhutuba ebbiri nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti osabirawo bino oba oyogererawo bino, naye mu ngeri efanaganako bwetyo nga gye tunnyonnyodde osobola okusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam. Abuuza ekirala agamba nti okuyisa emikono mu maaso oluvannyuma lw'okusoma edduwa oba lw'okusaba edduwa kiramulwa kitya? Oluganda barakallahu fikum, okuyisa emikono mu maaso oluvannyuma lw'okusaba, barakallahu fikum, minal bidai, ekyo kyekimu ku bintu ebyazuulibwa, kyekimu ku bintu ebyazuulibwa, wa barakallahu fikum, nebiteekebwa mu ddiini yaffe naye nga tebiriiko bujulizi n'akamu n'akeddagala,
tebiriko bujulizi nakamunaka eddagala. Bane bwe twetegereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga wakiwulidde mu bitundu mu mbeera ez'enjawulo ng'awanika emikono n'asaba Allah tabaraka wa taala. Mu Arafa yagiwanika emikono n'asaba Allah subhanahu wa taala. Muzidalifa yagiwanika n'asaba Allah subhanahu wa taala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'emu hadithi ya feriye ya Arabi yayingira mu muzikiti n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wange tusabire ku nkuba tufa naki ate ne ku mulundi ero ogwokubiri ng'akomyewo okusaba Allah kugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tusabireko ku Allah subhanahu wa ta'ala abirenga agikwata. Awona Nabbi yawanika emikono sallallahu alaihi wasallam naye lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam mashu alwajhi ba'da ad-du'a. Tekimujjibwako Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti ebibatu byabiyisa maaso okiwulidde oluvannyuma lw'okusaba ekyo tekiriiwo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam okiwulidde. Nolwekyo tetuyisaamu mikono mu maaso, ekyo minal bidai okiwulidde bulungi, minal bidai, era tekiriko bujulizi bwonna butuufu okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ku basahaba basabanga. Tewali n'omu gwe tulina bujulizi nti bwe yamaliriza okusaba ng'asimuula emikono gye mu maaso oba ng'agiyisa mu maaso. Okiwulidde. N'olwekyo tetusiimuula mu maaso nga tumaze okusaba obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa kathara Allah min amthalikum. Naam, wallahu a'lam. Ekibuzo ekirala kibadde kigamba nti nsaba kunnyinnyonnyolako ku bantu ab'emirundi esatu ku nsi wano wamu n'obubonero bwabwe. Kakati waliwo abantu be yakoonyeeko nennyini abuuza n'alaga nti batusomesa Sheikh yatusomesa nti abantu bamiteeko esatu mulimu almunafiquuna abannanfuusi, ne mubeeramu ne alkuffar abakafiiri, ne mubeeramu theni n'abasiraamu oba ba mu'minuuna abakkiriza. Wa barakallahu fiikum wa kathara Allahu min amthalikum. Kakati bwe kibeera nti ekyo kyoyagala ng'ekyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunyumiza ku bannanfuusi yatulaga obumu ku bubonero bwabwe ng'okukola endagaano n'azaawukanako, okulimba n'atatukiriza bulimba, n'atatukiriza kugamba ndagaano kyezigamba, okiwulidde bulungi, oba okulimba okiwulidde bulungi, kugamba nina byayagala okuyisaawo oba waliwo ebimulemye okutuukiriza nakyo n'asalawo alimbe. Okiwulidde. Ekigambo ekyokusatu omuntu ono oba kategori akabonero akokusatu omuntu ateresebwa amaana. Okiwulidde bulungi. Ate munnange n'abeera nga takola ki, tatuukiriza amaana, n'agiremera n'agyonoona n'akola atya. Obwo bwonna bubonero bwa bunnanfuusi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulagako. Wa barakallahu fiikum. N'olwekyo obwo bwe bunnanfuusi oba be bannanfuusi abo. Ate abakafu bamanyiddwa, tewali ensonga lwaki tubannyonnyola, bamanyiddwa bulungi. Abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaagala edduniya eno okufa obufi, abali nti ebyokudda mu maaso ga Allah tebibakwatako nnyo, balinganga abajja wano okulya obuli. Kugamba almuhimu nti bo bategereka balikiriya. Okiwulidde. Kati katugende kubakkiriza. Abakkiriza barakallahu fiikum nti ekisookera ddala beebo abaatendebwa n'ekitendo ekyobukkiriza. Naam, baatendebwa n'ekitendo ekyobukkiriza nti bakkiriza. Okiwulidde. Naye ki ekibafuula abakkiriza? Bubonero ki oba kiki ennyo ekiri awo? Naam, bafuuka abakkiriza anti balina ebintu bisatu. Qawlun bil lisan, ekigambo kino kye boogera ne baga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sekyo kyokka. Wa i'tiqadun bil janan, n'okukakasa mu mutima 10 ku 10. Amakulu ga bino byova okwatula oba okwogera
sekikyokka wa amalun bil arkan nokola emirimu nga tukozesa ebiyungo byaffe nokola emirimu nga tukozesa ebiyungo byaffe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum nolwekyo kati ezennyingo ssatu zezikola ekitibwa obukkiriza kakati ate obukkiriza bwe tunaabeera nga tubufunye kati bano bannannyini bwo abeera nabwo yayitibwa almu'min omukkiriza abangi almu'minuun abakkiriza nga bangi wakiwulidde abakkiriza nga bangi almu'minuun kakati abalina kiri kye twogeddeko ekikuŋŋaanya ebisatu okukakasa mu mutima okwatula oba okwogera ebigambo ebyo okukakasa mu mutima then n'okukola bikikubanja okosa ebiyungu byo naki emirimu ibadaati wakiwulidde bulungi kati oyo yayitibwa omukkiriza alina ebyo bisatu yayitibwa omukkiriza wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum tetujagaziwa nnyo kusingaawo biidhnillahi tabaraka wa taala tusaba Allah subhanahu wa taala atere baraka mu ebyo tuwulidde ate ebbanga lyonna atusobozesa owekitiibwa Allah subhanahu wa taala okubeera ntuganyirwa mu misomo gy'abaseeka wakiwulidde atusobozese Allah tabaraka wa taala okubeera ntuganyirwa wa barakallahu fikum atusobozese tuganyirwe owekitiibwa Allah azza wa jalla kubanga ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala nsaba Allah akkirize ya rabbi Allah abakuume mwenna kutwaliza awamu abanywereze ku tawhidi ne sunna wakiwulidde abeewaze bida'i abeewaze obukaafu abeewaze shiriki atagambi kafumbekedde mu bantu okufa obufi wakiwulidde bulungi okufa obufi shiriki olwaleero abantu engeri gye bamukolamu alinganga bwe banywa omwenge nga bwolaba kati olwaleero abantu bwe banywa omwenge bayitira mu kaango konna amannya ne bagutuuma amannya ag'enjawulo na biki wakiwulidde bulungi olwaleero ne shiriki bwatu bwasaasaanya abantu yushirikuuna ala rabbihim tabaraka wa taala wakiwulidde Allah okamala obukamazi saba Allah taasi atuwonye obukaafu owekitiibwa Allah subhanahu wa taala obugenda okusiranyiza nnyini bwo mu muliro atuwonye obunnanfuusi wakiwulidde obunnanfuusi abutuwonye Allah tabaraka wa taala atuwonye okuzuula mu ddiini omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa wakiwulidde ffe ne tufuutukeete tugamba nti nedda kano kaamubula oba okugamba nti nedda kano kaali tekasaana subhanallah ate Allah subhanahu wa taala gw'ogamba bw'otyo saba Allah tutaase ya rabbi wa barakallahu fikum naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh